nga mpulira Mulindwa Monga agamba oluyimba olwo lwa mwana akyali muto nnyo yavudde mu kyalo eyo omwana yazze n'ebigambo tetubitegeera ne maama bikuba bannakazadde b'eggwanga muyiga okunaaba abakazi oba yafunyaani omukyafu tolya kati nze eyaleeta ekigambo ani asinga baali bamuyita Tone Sempijja ow'ekigangazi yategeka ekivvulu Tone Sempijja omuntu eyategeka adagenda buuka entamu tuli watuufu oba basebo ne bannyabo tuli eno Jemba bayitawo batya Mbalwa mu kibira tuli ku estate ya Century Property Consultants real estate ku estate yaabwe y'Embalwa gye tusinzidde okubeera nga tubaweereza programu eno etandise olunaku olwaleero era tugenda beera tutwaliriza buli lunaku buli lw'onaagirabanga olunaku bwe ruti essaawa ze zino ogenda beera ogiraba so kitegeeza kisubscribinga kukutu gyonna wotulabidde obeereko egenda beera egendayo mu ssaawa zino zennyini zo zirabiddeko olunaku luno lwennyini tugenda beera nga ate tusimbula waliwo ebintu ebigwagwa wano ekyoto eri wabadde ebikuba bajjajjaffe mujjukira abaatuulanga ku byoto ne babuulira abaana bukanga mungi kwego ekira kyaliwo naye anti bajjajja omukka gwabayitangamu tukikomezaawo basebo ne bannyabo ekyoto tugenda beera twogera ensonga ez'enjawulo olusengosengo lugenda kukoona mu nzira mujajjiragira mukaawo kakati ekyoto mukimanyi kubeerako ebiri nago basabye mwagala ensonga kweziri tugenda beera tukitwaliza mpolampola gwe amaddu ge ganaayitamu tukusaba busabi tuteereko akasente olunaku olujja nawe tukuweereza olwanaku olwaleero ndi wa mukisa okubeera nti nno ku pano tusoose n'omugenyi omukulu famu manager Audu Mulasi era ne bino ebyana bibye tebabitusiba omusuwe nze mbaleetedde mulye mutandise nze abirimu basebo ne bannyabo bonna babyegaanye waki gwali wakati nga byange obiba byange ate yali wakati nengera basaba ndowooza tweyanjule okuva ku sayidi eno natuukira eri nga tetugenda mu maaso n'ekyatuleese omulangira Jemba omukka gw'omwatukaliriridde batiwe event ginoonya ssente matamu maama asala butungulu nze mpitibwa Sandrova annange avudde mu faamu ya papa Abuddu bulijjo weebuuza faamu yagwa faamu yalaga ate gwanga faamu kweri kwe tuli okwo nyini y'abantu bwe gakendeera nanyiniyo ovudde mu faamu ya nanyiniyo ojja w'abaana akati ntwala mukisa okubategeeza nti okweyanjula naye omukago kigunkola naye ekyoto yakubategeeza tuli ku kyoto obutongole bumala oba olwaleero tutandise n'omukulu papa Audu Mulasi utandise naye olunaku bafe olusookera eddala okubanga bulaba nfuye ekyoto naye akakoko akamu kanaatumala ate noyinza mutakalyako oba okyali kwebyo tugenda katwaliriza mpolapa twongeremu amazzi mpolapulakalondeyiwa n'ogenda abanakiryako eyo babale era asala obutungulu bwensasiddeko alina omusajja ewaffe ng'agitemera mu mayinja atya balamu busale enkoko agitemera atemera mu mayinja bwati kati bw'ogiryako ng'owulira ng'agamba mu mujimpe akati ate ye Bosco kiyakola ba focus bwe bagenda kweri eyaabwe yalumanku kati nga wateeka ali wabbali yaluma kati wateeka ali wabbali kati bagenda okumaliriza ng'ewayinawo entuuma ng'ate yabiriddeko nabaga bino bigoto nabagumba basituka busitusi ne bagenda ye n'agaziya olusaniya n'abyeriira banyabo kamera yagenda obeera nga ate ekifaananyi kino akikutuusaako papa tukwaniriza obulamu gamba nsanyusa obbalaba kubanga bayita okuwamba naye ekyoto wekito wekibeera gwakambe okubeera nino gwasose ku programu eno ekyoto nange era weeba ya mukisa wano okusooka nange era we mutandikidde okugulaba
wana mukisa gonna ngo bataddeko le bajjajja bonna babakulembere weza nnyo Saalo bye tukola bitunde era nga wendi Semwogerere Oliani Semwogerere atabanjogerera weritegeeza ate erinnya ly'abalongo kityo kale ago gonna gange farm manager yenkola nga wogira abala bayina eggaali z'abaniga nze nnyina yansujju naye ate singa mwandabudde waliwo nosiga kijjudde kiti siba obutebe bwetoolodde naye mumpambi awo kati just ng'obubizoga nti farm manager tatambula yekka nenkwata mu kisibo nenjayo ennyana 2 oyagala lya eno mu farm tetuba na bbuba naye lwakuba abo wabaawo kala gy'otajja kukwatako eri sijja kuvaayo eri gy'osookedde egyo oba onywera ate afunye kyasinze Christmas saachakala sente zonna nzirina sente okyazina genda awantu wonna ate ekyabaana n'abaana baganye okudda ku ssomero basooke banjokyeyo ebanjokyeyo badde etandise obulungi oba ziri ku environment by Century Property Consultants yamaani Jemba soko oyogerere ku property Century yogera ba sponsor ate David yesebo oyogere musajja waffe ku Japan ekatuwe tandikirawo Jemba tandike nawo tu program eno sponsor baba sponsor bayo ye Century Properties Century Properties batunda ttaka okusingira ddala badiringa nnyo ne bamufuna mpola batunda ku buli luguudo olufuluma mu kibuga Kampala bayinako ettaka ekyokubiri bantu beesimbu tebayina buvuyo mu ttaka ekyokusatu abaana abali ebweru nga musonda obusente bwamwe bwa mpola bayina promo codes kabasasulira sente nosasula sente zo mpola nosindika omuntu wo ng'ettaka lyo liweddeyo n'akulaga wokolaki ettaka lyo wagula n'otwala ettaka so mubeeyune ekyokuli balina estate empya ey'abakyala banakazadde b'eggwanga bagiguddewo ekayunga abakyala bokkera bagenda gironkinga Women's Day baagala abakyala abo abakola mu katale be basuulawo abakyala abo abayimiriddewo bokka babamanaaka bagende bafune obwannannyini in fact tutambule nabo ebbanga ddene bantu beesimbu nange ettaka lyabwe ndiyina mu bitundu bingi so sifuna nkonkayana zonna abakyala abakola ebyabwe bo tebabakozeeko ttaka tebali abakyala abakola ebyabwe bo ku ttaka tebali buli omu ayogera ba promota tuline Flori Japan ekatwe nga naye y'omu ku basponsa baffe nakuba tubyasose okuwa sente nange mbaweeyo ba sponsor papa bayiza wati nange ndi wano ku lw'abantu bantu travel to and travel abantu abo ali ku Ntebe Road era nsubira ka video kaffe kana akalaba yatwala New York ebweru ate musajja mwesimbu kati nze ambassador wa travel tonapa sente musajja agaba sente baba mutusaawo mujja kujja mu office ekyoto naffe tujja kiwagira basema ne banyawo tugenda okutambulira tulina sula moto ng'okoye okutambuza ebigere omusajja waffe sula moto sula moto nesebeka sula moto muzindyako gwe live nawe ogenda lyanjoke ezani tebagijjamu tebannaleeta sula moto kulwa motoka aji ale no sula moto namuyiriza akayimba nga kadiva kalungi nnyo naye sinaba kata ka video kalungi nnyo nakakuba beat ya tukulire enkoko 2 tujje nazo wano tuziseeyo oba embuzi aje atugulire embuzi kali mu beat ya best man aje yavuddewo bondi empya atugulire embuzi tulye oyagala okuvuga emmotoka ojja kwekwata sula moto ali awo ng'akasalamu ku kalenda n'okkirira wansi awo waliwo amafuta agali awo sula moto wali tewaliwo buloka bonna abaliwo bantu batuufu baawo waliwo chairman waliwo muganda nkamuka tulina chairman akuba ekikalo bakikubisa mulawo mukama Katonda ne chairman ngutumidde amaanyi geeyongedde Devicom ndabye sula motos ali mu arranging ekifo ekipya wano ku bannamasaka owoyina ebbaala awo nga ku bbaala naye baba akikoze akitaddemu ensimbi emmotoka ziri wali naye kati lwakuba nti obuzibu tulina ne mukwano gwaffe Hypec akuba bifaananyi
naye ng'ali awo baneka bagenda kubuza program empya sponsor babajje wa program nga mpya nga tulina omukulu tulina ba sponsor so hypeke mwe nabagenda okwesimbawo ali ku kyebusaabala awo tugenda akuba ebifaananyi olina mbaga kwanjula ng'olina kibebi nga kiri nibananga onyirira akuba ekifaananyi n'osigala nga wooli okunyonya nyagala kusangamu ekizibu eki obenga olwanna bukalo ojja kakasa obwo buntu butono nnyo ate tulina ekkojja ate kweyogera ebyo sisobola kubeera nga ndi kojja w'abaana nga tebayiika ate gwagambye oli muwalawo wamulabo ate kojjawa kojja oyaba kojja se nsinziira kuba nnyinaze emanyi balina okuzaala abaana nga ebyenda bigenda kujjiira mu nkoko tewayidde bulungi soka obambe ogibambe ebenga omukazi basabo ne banyabo olwaleero tugenda kwogera ku nsonga we twakulira awo mu myaka gya 2000 ng'oli muto 19 awo nga bajjivaamu ebiseera ebyo nga bw'oyogera ku music we Uganda Kadongo Kamu yakulembedde abasajja nga ba Hamani basudde abasajja nga ba Hamani basudde bakolo kafeero regimu ya papa we yajjira nga Kadongo Kamu yawambye emikutu gyonna ek'Uganda. Obudde buno ekituufu kiri nti nno Kadongo Kamu tetumanyi oba yakkiriramuko oba abamuyimba be yayambuka bwambusi kati oba yayambuka bwambusi gwe mulango tugenda otandikirawo. What went wrong? Obuzibu bwaliwa yayambuka tutandike n'omugenyi abatukwira abo bagenda tuleetera obuzibu mukwatu mbuliwawo gye tuli. Hello traffic Devicom abakazi bakuwa ku simu yange ate banjagaza kisoboka ekyalo bakulabye live nyongera butongolo takoko kati wali kapitani Morgan ate abencha bana data bond 7 ati mutalitse kunya biri mu film watch Uganda wala data bond 7 enene Uganda wala je banna Uganda wala data Uganda wala fabasiram wali na baso wanji abasona soda wala lady blue data gundi lady blue yuje nene taleta coconut taleta premier taleta coconut premier gande tene lady blue wange omuntu munywa na bino ebiri mu firimu aba kapiteni Morgan mpulya bazanya omwembe gwakyuka kakati betudda ku mulamwa mubadde muli ku ndongo gwe mulamwa kale wekiba kyekyandeesezza kanakyo kankibannyonnyola Kadongo Kamu gwe twaliise omuwula gwa music oba tukiyite nti ekikolo kya music mwe muva lege lege ava mu Kadongo Kamu tubadde nabo tteera mu kukibannyonnyola obutuufu buli wowulira nga ekintu rhythm eri evuga n'eya Kadongo Kamu n'eya lege tebyawuka ekyawuka kwe kuba nti lege agira naye nsobola okuyimbira walumbeza yatukola wati okitegeera kati Kadongo Kamu mwe muva lege kitegeeza lege yazaala Kadongo Kamu kati bwe nkugamba nti gwe muwula gwa music wano waffe owa Afirika era mwe muva engoma eŋŋanda oba kye twaliyise bakisimba ezo nti bazijjanga mu bivuga bino ne bazizza mu mukono mu lukoba nti omuntu asobola okuba bakisimba ng'agikubira mu gitaazi kati Kadongo Kamu we nkugamba nti yempaji oba gwe muwula gwa music nti agassa ebintu ebyo byonna kati ffe gye twamusanga eri mu bakisimba eŋŋanda era ng'ebigambo biba bingi nnyo mu biseera ebyo abasajja be bayimba ffe be tutaalabako Bassegamwenge waliwo babaligidde bangi nnyo betuzze ffe be tutaalaba naye ng'ate owulira nti baali bayimbi nnyo waffe we tujjidde
ng'ate babasudde bafudde nze erigimu yange nze mu kuyingira music Kiweewa ye taata wange mu music wakinga nti ye taata wange nti yeyanjije waffe nga ndi mukanu akano kamanyi buno butula bwaffe yate yasomba birungi yasomba birungi kati nze Kiweewa ndeeta basudde safa kyena musanvu nze ndeeta mu 99 awo wandeetera njija mu Kampala ku Nairo Theatre kati akusanga oli awo otudde yansanga mu kyalo ngero oyimba baali bakoleddeeyo ng'ebirongo eyo naye nga nze ntwala abayimbi eka okubaga kati bye muyita mbaleese oba bye muyita promota byanjawulo kati ffe twagambanga nti eri ewaffe abantu bangi mujje ne bambuuza eyo baani baali bakuliddeyo ne mbagamba wakolerayo ba Walukagga wakolerayo ba Mamuli Katumba olwo bajjange waffe naye nga nze nsibe ekisanja edda bayimiranga mu kisanja kati byakyuka kiveera 1998 Walukagga ng'ayimba yali muyimbi nnyo ng'ayina simazi kanywa mpola nga bajja ne Kasozi ewaffe Mamuli Katumba abo bonna nga Katumba ayimba nono omusajja simaya Fiina kulikayo leero kati nga nze kakadoga akazimba ebikaali mwe banayimbira kakati wembawulya nti bali birongo nze mbaleeta ku kaalo nali lwaki nze natambulanga nnyo nga nyina kamera bakayitanga yasika okuba bifaananyi bagiyitanga yasika esegeza baba kuvaddanga nga ndi wa bifaananyi kati kakamera kange ako nakaweekanga bwendi ne ŋŋenda eyo ngende nkube ku mikolo ku buvuluvulu obwo osegeera kati ntuuka eyo mbakuba ebifaananyi nga mbagala nno twaligenze ewaffe nyina n'ekikaali ekikaali ekyo kyali kiyimbiddwamu abo babasudde baani abennyonnyola kakati ekikaali kyange sikijjaawo nnyongerako bongezi ssanja ekikaali kino eky'obukutiya kati muyina bya bikutiya ffe twakwatanga n'ogenda mu lusuku n'ofuna ttiimu yo ey'abaana bato banno ne mugamba tugende tusale essanja bayimbire ewaffe kati gwazimbye ekikaali ekirungi olugje olwewamwe luba lwakitiibwa nnyo mwe muleese endongo bwereere naye balina okuyimbira ewaffe mu lujja kati nga teffe tulina olujja olugazi okitegeera olujjamu abantu 1,000 omuntu afuna abantu 1,000 ebiseera ebyo abanga w'amaanyi ng'era wakoze emitwalo 2 aba waki watabbu kakati munnange nsanga abo bakiweewa Kiweewa yalina ekibiina nga yakulembera ekibiina kye bayitanga Buladde Gita Singers Buladde Gita Singers kati mbagamba nti eri ewaffe nyinayo ekikaali ate abantu bakola ki bayimbira ko bo kiyimbiddemu baani nabaani nti abayimbi bangi nnyo tubatwala tubalizimbira ewaka ne bayimba nga baŋŋamba tugende ebyedda wagambanga omuyimbi nti eri waliyo abantu akuwa ebipande n'ogenda obiteekayo babeera batambula nabyo nga basobola okubambula ekiri wali anti tekwali bifaananyi kwalingako ng'olaba Essential eyo kuwandiikako Buladde Gita Singers Gerald Kiweewa ne Bakizito Zaavuga okitegeera aleeta akatiba era nakyo tujja kituukako omuntu atandika ati okukola akatiba baamuyitanga Muzammiru ye yakola taata wa Mozi ye yasooka okuteeka Paulo Kafeero ku kifaananyi nange n'abateekako nti ne balaba ebifaananyi naye nga biri mu negative nga bwe bagamba bakubya amagumba yebanga negative ng'omuntu tomulaba naye ng'olaba sheepu ye bweti nga bwetambula nga kyekifaananyi ekyedda ekyatandika era bwe mulinoonya taata wa gundi oyo gwe bayita Muzammiru ebyo byonna abiyina ayina n'obufaananyi bwaffe obw'obuto ayina ne negative ezo muzeeyi Muzammiru kaakati nga ekifaananyi kino kyemulaba ku posta ekyannaku zino kyali kinnavaayo kakati nga webagamba nti webagamba nti eri bajja kuyimba nga bakubambulirawo ebyo bye batimbye awo ebirongo nga babikuwa nga wano okuutizaawo ng'oteekako wabenga emiwuula
kati ebipande 5 bimala okuyingiza abantu bwe bafu nga balina n'ebyabwe batambula nabo kati bwe bakongereza bwe bakuwa ebipande 15 encyango ogamba mbalese nti baani ndese babuladde nedda ssebo nze ndi omugongo ndi ebifi 2 nkoko sizanya n'enkoko nkulu yange n'enkoko amma kakati kati nga tutimbula ebipande ebyo nga tubitwalayo bwe ntimba abantu nga bagamba Abudu olese endongo endala konze njirese bano baani nti babuladde buladde babaani nti kiweewa eyayimbye abatesi ballo kati ebiseera ebyo nze muzeeyi musanga nga yakulembera gurupu yew'amaanyi ayina abatesi ballo ngulwe luyimba olukubye abatesi ballo nze bannemye okutenda okitegeera kati muyingize ewaffe kakati nali mujagujagu nga ffe bwe tugenda Masaka eyo gye ba Nabugabo muzeeyi atutwala n'ateeka wali leediyo ye baagiyitanga Sankaayi leediyo ne tuzina zaalinga zirina obutala we ziti mu nzindaalo kakati ffe ng'ofe obwana obukuba ki omuziki ye tuzinira ku Sankaayi eyo kakati kiweewa batandika jjalibu bwe batandika byedda byasookanga na jjalibu kakati nyingirawo nze mu kyalo nga nze nsinga okuzina ku mbaga nze nkuba ebifaananyi ate nzina nnyo ku mbaga kakati bagamba owajjali bw'azina nga byazinye nze ndaba tebikola ki ne bagamba sha oyo talina na byazina mwalinga mwaka asajja nga kalema bwe kati nga kewalulira mu bibbo bwe kati simaya bakayita nga kyaluzi nga katambulya nga kali mu kibbo konze abaana nga baŋŋamba lagadu nali neeyita lasita lagadu kyavadda nga linnya lya disco nzina ku mbaga ne bagamba omanyi twazinanga amazina g'empaka mu disco naye nga sente twewandiisa nti siringi oba 10 oba 2 kakati abo abeewandiisizza olya sente zaabwe gwe namba emu zonna oba olidde 10 zonna n'oziri oba obucupa bwa soda kakati munnange nga nkola gwerasita genda abo bamanyeewo bobasinga nza nti nga mbaga nvaayo ne sente kati munnange nga nyingira nga nsooka nzina nga nkuba eyite wano nga neeyuza kabantu yoyo waffe oyo mutabani waajali kakati awo kiwewe wawanjagalira yali mu audience nga ndaba kati nze nabaleese ate andabyemu ekitone naŋŋamba gwe ng'ozina konze muzeeyi ate mbyagala bino naye nali nabisaba taata naŋŋamba nti ngenda kutwalako muba Wumalu oba bamuyitanga Wumalu Katumba bayimbanga eyo ne basaala birungi kati bagenda bajjako mu kyalo eyo nga naye tuli buto kati Wumalu n'agamba akaana kakyali kato kagira kasoma kati nenjija nga nyongera okusoma ngamba nti kansome wakiri ntuukeko mu kyomusanvu nsabe endongo kati mba ntuuka mu P6 awo endongo negamba nedda nyina okugenda okukwaki endongo nembuukira endongo ne bambuuza wano nga tufunyeewo abantu bwewalala konzi tweyongereye waliyo ekigangazi olwo mbajjayo paka kigangazi paka Bulenge nze ngenda mbatambuza buli ki kubanga omuluka gweyo yonna mmanyiyo ninga omwana yazaalibwa era bw'otuuka nzina eyo yonna ku mbaga bagamba oyo mwana waffe kati bwe ekigangazi bagamba Abudulasi azaalibwa wano ate bwe ntuuka eri gyegambibwa ebirongo ng'oyisiza kigangazi bayitayo eyo yonna baga waffe ate bwe otuuka ebikomansimbi era bagamba ki ne Bulenge kugamba nze nali mwana atambula buli wamu kyamuliibwa yonna nakulirayo ate buli disitulikiti nga wenji zoogedde kitange yayinako amaka be basajja be bayitanga bamayumba 10 ebyo biva wa taata
ebya faamu era ye bwetwa eŋŋombo kweva taata bwe yatuulanga nga ffenna abakazi ow'ekyamulibwa ow'emiwula ow'ekabaale ow'essala ow'ekisala ekikabaale kibisi owaawa kuba nkugambe buli wamu tulinawo ekibanja ate nga buli kibanja wakigula ateekawo omukazi omu babiri mu nju nga baabangamu babiri oluusi okitegeera kati we tutuuka ku yidi ffe yidi tiyagigabanga nti batwalye maama gundi yagulanga nte oba endigezi natta endiga bbiri n'embuzi ng'emu kuba byonna byonna ebisolo byaliwo ewaka kati bonna abakazi abayita mujje n'abaana bammwe maka gano amakulu ag'essala kati nga bwe tutuuka ffenna ne tukuŋŋana twakolanga olujjuliri olunene eŋŋombo kweva agamba faamu yange ndowooza mugiraba okitegeera faamu gyeva ekyo ekigambo gye kiva faamu nedda ssebo nabatumye Granded Bull bannange soda mwongere soda soda nyina mbadde manyi Red Bull waliwo soda omulala mumulete tebaleese wadde kachapati sooka oweera olwekisa omukazi ono naye Rolex sajja jirira mu kamera kugamba nti omukazi bamuwadde ffe tuli ku kyoto kibaako buli kimu bayinza okulowooza nti omusajja omukazi omulungi twamugulidde banserezeeko ng'ennenkana awo ne bakazi banne bakimanye nti Rolex gy'oleese ng'ennenkana obuwanvu yakulya ku chapati kati munnange endongo bwetyo bwejja nze mu kuyita mu bumpimpi kubanga sitole yammwe empanvu ate nga twagala tulondobe bwentyonze bwenjija mu ndongo kiweewa atuleka mu kyalo ajja okugula jita alwandekedde ate abayimbi beyazze nabo okuva e Kampala kakati nze abadde abongerayo ate nange bwenzina ku stage bwe banfuwayo akasente bwenzina amazina kakati omuzimu gonkwata ngamba siddaka nze ngenda mu ndongo nzirako emabega ngamba taata njagala ndongo nga ngamba naye endongo gy'oyingirira omanyi ffe twabikubanga ne baabasudde bano b'owulira nti nga ffe tulengejja naye naffe twabivaamu ne tudda mu by'obusuubuzi abiŋŋamba naŋŋamba naye endongo yabagumiikiriza towooza nti buno obufaananyi obubadde okuba wano n'ofunayo 1000 nti eri ogera kola ki kubanga nakubanga ebifaananyi byange naye nfuna emitwalo 3.5 anti byalinga bya 10,000 nga firimu yalinga firimu simbi kati mwezi mugula kaadi nga bw'oteekamu firimu ebamu ebifaananyi 3.5 buli kifaananyi kya 10,000 ofunamu emitwalo 3 n'ekitundu n'oyozesaako singi 7 okozesa n'ogulayo firimu ya 6 olaba obalansinga naŋŋamba nti ebiri obadde okuba embaga omanyi nakubanga embaga nenkuba n'empewo bammanjako embaga namba embaga namba ekigangazi kati abakubi b'ebifaananyi ebyedda ebya firimu ng'embaga wa firimu 5 ezeegulidde kati nga abantu abatuuze ogenze kuba mbaga ate nabo baagala babakube buno obuwala nange nkubaamu bakolanga bati poozi ku bitooke neweebakamu n'obapima kakati mu kkuba ng'olina okkuba firimu weziggwamu n'ezaabaliza okubiramu kakati tutuuka embaga oli yaguze firimu ze 5 so 2 nazikubyemu bantu bebbali ndeeta ebifaananyi nga tubiwera nambuuza ebirala biruwa ko nze nzirayo kubinona sadda ye nga basasudde edda sente zaabwe bazisasudde edda ab'embaga neŋŋamba kati neyongerayo lukaya nga ŋŋenda nkubira eyo
kakati munnaye bukuva mu kyalo endongo eno wengisangira abadde muwaato already nga babasudde bafudde story wenkujira nga abasajja abo bayimba music waabwe oyo bonna bamamuli katumba gowulidde nsanga wano bamamuli katumba okubye zireeririre ate nga katumba ayogerwako olwo nga sita nze bansuula ku Nairo Theatre njija ntya nze nalinnya kimotoka kya matooke okuva mu kyalo gye bayita Kabundi twabatwaliriza Kiweewa n'atuleka Kabundi najja agula ejjita mu kugula ejjita kuba twali tupangisa mpangise tutuuka okugenda okuwulira ennaku 3 nga Kiweewa bamulanga ku bazira jjita singers babazira jjita singers ulidde mukama wange agenza agula ejjita gye tubadde tupangisa eya group tuwona okupangisa tumuwadde n'emitwalo gyaffe 10 yatugambye nti banaye kangene ngula ejjita ekatwe weziri tusobola zifuna ku 10 n'emeka 15 kakati ffe tuluyinda jjita tusuzeewo ennaku ezi ku kyalo tetulina jjita naye we twasula omusajja we bamuyita Katongole ng'alina disco kakati nze kali akange okategedde nvaako ne ngenda ku disco ze nenzinirako mu mbaga nenfunayo akase nenkomawo nensanga bannange nga baalimye olusuku abayimbi okufuna ez'okulya babawa mulime olusuku tubawe emmere kakati nze nkomawo nga nyina enkumi zange oluusi 2 ndaba ekimotoka ky'amatooke mbagamba naye mpulidde rediyo UBC Radio Uganda era ng'ate Kiweewa mbubazira jjita singers ekyo ate kiki ko bano be yaleese okuva e Kampala naga bazira jjita tuwulirize ko nze mwe mutege nnyo amawulire mujjabbiwa tugera okulya akalango balolera abatesi bale bazira jjita singers kulembiddwa omugira di Kiweewa naye nabitaka ne mbagamba abasudde eddembe tugenda kulima nze nzirayo waffe omuka nawe nobeefuulira jangu wanene nemba gamba nze nzirayo wa omuka bunje ekibiina kankisuule ekyoto kyekyo kati tutula nzireeka ko bone baŋŋamba naye ate kati gwe otusudde gw'omanye eno koze embaga kati tukole tutya ndaba ekimotoka ky'amatooke kikola ki kitambula ekijja okutikka mu lusuku lw'oyo omusajja bamuyita Katongole kati mpulira tuba tutuddawo mu lujja batema amatooke batikka ko mpulira boogera ku bintu twala eri gwogira biri bimala by'omu Kisenyi wali ku Nairo Theatre nabulirako Kiweewa ng'agamba ku kigambo Nairo Theatre mwe mumanyiwo ku Nairo Theatre bano nga mpulidde bagamba gye balaga mbu we tutantuka wali mu Kisenyi mbu nga ngenda ku bimalaaya bya wali mu Kisenyi ku Nairo Theatre ko bano abaana nga mbabuuza Nairo Theatre mugimanyi ko bo nga bagamba wewe ku Nairo we tuva nti kuzi bano gye balaga waki tebatutwalayo kati nze mbuukira ekimotoka ky'amatooke njije e Kampala nabano ono musajja amugamba bambi tutwaleko e Kampala mukama waffe twamuwulidde bamulanga mu baki mu bazira jjita nga tugenda nga tutuuka twabatikkirako amatooke paka kutuuka Kampala bwe twatuuka e Kampala nga batuteeka mu Kisenyi bwe batuteeka mu Kisenyi ab'amatooke batikkula nga naffe tuvaamu ndaba bano abaana batambula bagenda konze nange ngenda nammwe nze njingidde e Kampala kyenyingira sikimanyi simanyi we ngenda kusula naye neesibye ku bano be baleeta kuba naye mbabeezezaawo konze ngina tageti emu nti kengwa ku Muzeeyi Kiweewa agenda kunyonyola mukwata bukwasi ku kitogi mugambe wansuuli abantu nange nzize njija ne kamera yange yasika nkayina ka kamera nina okutuuka mu wino nakato kyakayina nakatundira mu safari obwavu bunzita kati munnange ntuukawo ku Nairo mba mpita ayitaawo ekimu gwe kaana gwe jangu ekiwala nekinsika ekiro konze nga njija ku lubalaza ngamba wangi nangamba gwe totuuse okulya gwe konze okulya nga ndaba ebyekyana
kati nze byaŋŋamba okulya sibitegeera nze nali simanyi nti abakazi eno be basikaaki abasajja ndaba bano abavubuka be naze nabo bayingira obuyumba ko nze bannange eno gye tugenda okusula nga baŋŋamba gwe gwa lasita beera awo nyimirira ku lubalaza naye nga buli muwala ajja ŋŋamba gwe ng'oyimiridde wano tolya ye kano akaana kato nga nsirika nga bwe bampima nno bankwata nako olina ggwe gwenyuma tukalye tolina ssente ng'akwata ku mukulu bwenkola embaga siina wadde 10 nze nga sitegeera nti byakutunda munnaye we bavaayo bano be mbadde nnina nga banga tugende mbagamba mubadde ate eyo mukolayo ki tojja bitegeerera eno Kampala nze nga ŋŋenda we tulaba ku Nayiro Theatre mbagamba kati enju gye tugenda okusulamu eruwa kiro ssaawa 4 mbabuuza enju gye tugenda okusulamu eruwa nga baŋŋamba yeeyo manyi nti mulimu oba emifaliso nsanga mulimu foomu empanvu zino ndaba abaana buli omu babagulidde bayingidde ndaba buli omu akwata akafaliso ke edda abadongo batambulanga na mifaliso tewabanga loogi tambula n'akafaliso ko akafaliso kaabwe bakanjuluza balaba bapanga emmeeza ne bayagwe nno ddaawo funa foomu gy'oweebakako neŋŋamba nze mbonyeebonye eri obadde weebaka bulungi akagambo ka taata nti byogendamu si biki si bya byangu olina okugumiikiriza nenga eno ye Kampala gye nzize kusula ku foomu nasula mu ku foomu ennaku ezi naye ng'ekinsuzaawo nteega kiweewa kati mbandi awo nga ndaba omuyimbi gwe mbadde njagala gwe sirabangako Paulo Kafeero banaye Kafeero kaali simaati nga kakubye ekikalu kalina obugalo Kafeero yalina engalo nnungi nga njeru ekibatu kyeru kuga ng'omuntu atalima ensooka neetegereza Kafeero okumala essaawa nga ndi bwe nti tomuvaako nga simuvaako naye engeri Nayiro Theatre yabeerangamu obwana awo obuyaaye ebiki naye nze neembeera mugonvu nga ndi awo kati bwe bagambanga ngenda okulya Kafeero agamba banange enjala ennuma bano abaana batambuza emmere konze maama taata kankuleetere gwe oli wa wano konze nsula mu Nayiro Theatre wano genda ondeetere ku mmere nadduka emisinde okuleeta ab'emmere magambo omukulu ayagala emmere mba ndi awo nga Abetekisi bazze ne Mamuli Katumba gwe nalaba ewaffe Katumba nali namusaba ku ndongo biri byeggamba nti nasabanga buli muyimbi agendayo kati Katumba mugamba ate ye namusanga kamwoki oluvannyuma ndabyeko ku Nayiro nga navudde mu kyalo nzize ko ye naŋŋamba kati gwe wazze kola kyeno lero lyosi ozimba ebikaali byaffe gye tubadde tuyimba Mamuli Katumba koze nazze kuyimba naŋŋamba ne mugamba naye nno mmanyi okuzina naŋŋamba yala bizinira ennyoko manya be baali bakafulu b'okuzina Kafeero nga banya Mamuli Katumba nga alina bwazina n'ateeka okugulu mu bbanga bw'ati n'azina sitepu paka wali kati nze bino byezina ebyaffe ebyekyalo okufuumuuka ng'alaba ndowooza tibitege kano bizinira ennyoko munnange nga tukola ki nga Bamamulinda balabaawo Abetekisi bazze mu mmotoka yali dabo kabini olowooza eziriko Abetekisi agirina naye nga Abetekisi bamanyi nti oyo gwe bayita Abetekisi mpuli oyo Omunyarwanda wa nga mpuli abagawe Omunyarwanda w'Omunyendo gye bamukazanga Omunyarwanda w'Omunyendo promota azze n'emmere ye gyagula simanya ekatwe bagula enjiji awo bajjamu empombo wabangawo omusajja omulala bamuyitanga Mwerabidde nga yalinga manager wa Abetekisi wabangawo promota Emma kyekibinja ekyo naye nga Mamuli Katumba waabwe gwe bayina ye sita gwe batembeeya ye muyimbi owakabi ayina ebyendola olwakubye oluyimba baggula emizindano ezisooka gikubaawo naye nga mbeegomba kati bali emmere manya noonya nampa emmere sikola ki tomulaba kati Kafeero yali ye alya wali balanse yasigako ekisinji oba 10 naŋŋamba bireka ebyo mwana naawe weeyagale neŋŋamba akatogo kawedde kati bano ŋŋenda okulaba bali emmere eyo emmere yaabwe yalinga yakusimu si yaawo
genda okay Audu Bulasi sokwa muntu amudde bifo yakwa waliwo ekiyidde kakkana yunade omukyala yakutte sente zize Audu tutuuse ku Abitex tuli ku Abitex awo mamuli Katumba be bali ndesa abayimbi bani bakiweewa olwo nange nfuuse owakiweewa kuba kati kiweewa omulabako otya ajja nze ndi awo gumiika buli muyimbi gwemadde mpulira ku radio nti ono gundi ng'omwetegereza basala birungi bonna nabayiraawo we saalabawo yalina olugezigezi lungi Sebatta nze nalwawo okulaba Sebatta ku Nayiro saamulabawo naye Kafeero namulabawo nembeera awo mba ndi awo nga kiweewa tazze obaze nakumeka olwo mazeewo ewiiki olwo babalanga mbawulira bali Bugerere ayunga Bugerere nemulengera ng'ajja nenziruka naŋŋamba Abudu wazze dda abantu wabalese wakonze mbaleese era ng'erinnya lyo wabaleeta nga naffe watutwala nti ne mugaana tondeka wano taata tugende gy'oli ate munnange we nagira ne ŋŋenda natuuka eno n'abinnyonnyolamu naye wendi waliwo omugagga awo yatuteekamu awo ssente bwe tuli tukolako nze tugende eyo tondeka wano naŋŋamba nedda kati obadde oliko nze nsula muno mu Nayiro oye naŋŋamba ogera kugira obeerawo ennaku ezi nsooke ŋŋenda eri nkusabira ekifo manye eri siinaayo maanyi nga eri gye mbadde eri ngenda kukusabira ekifo naye nga sinnakusabira sooka ojje kati agenda munda mu ofiisi ey'akasajja ayogeramu naye nze bye saamanya kati bw'ayogera naye kasajja nga manya nga akomawo aŋŋamba sooka ojje waliwo kyenjiyiza konze kiweewa ndowooza we yayogeramu ne kasajja n'amugaa agenda omutwalira ennaalu nalukwata tulitambula tuddayo mu wino omutima ne gunkuba ne ŋŋamba tanziza ku mmotoka z'amatooke anti kanazizaayo aŋŋamba sooka ojje tugende aŋŋamba ono twayita wano tanziza mu matooke tuyita ngenda okulaba ng'alaba omukyala awo amugamba mami nze nti bannange nabawulidde nga banyumyamu emboozi yaabwe ey'endongo otukyaye nti tubadde eyo kati nno nkuleetedde omwana ono omuzaale wanange namugje mu kyalo eyo agamba omukyala nalukwata konze ko ye akola ki akuba jita konze manye eŋŋoma nyini weyanjula naye ng'eŋŋoma manye ebisepiki nga manyi jazz naye nga jazz simanyi nti bagenda kumpa jazz enzungu manyi biri bye mbadde nkuba ebyabuladde ebisepiki naŋŋamba omanyi jazz nti ffe eno tuyimbira ku tulaaka kati gye muyita CD oba gye wano gye bayita ndowooza byebyo kati edda CD nga tennajja baalikodinga nga ne bajjayo ebidongo biri mu studio ne balibiteeka ka tape kati tape ne bateekawo deeki omuyimbi n'abanyiga ebidongo biri n'ayimbirako nga CD tennajja baakwatanga ebivuga naye nga babikutte ng'ebivuga tibivuga nakati wano waliwo abayimbi ababikola abamu n'olya sawundi ng'akyuse nga mulala nnyo kwono gwako nga mulala nnyo naye ng'olaba abali ku stage beekyanga bakuba n'ow'eŋŋoma ng'eyitamu naye aba awerekera buwerekezi mu nnaku zino kati bakwata kiri sawundi eri gye wakola mu studio n'ateekayo bo bano ne babeerako kakati nabiri we byali konze traaka ne mubuuza muzeeyi kiwa traaka kyeki nanga awo ojja biraba nze gwagamba traaka siinayo wadde akayimba ne mugamba kale kansooke nnyingire naŋŋamba kati oliridda wantu konze ku Nayiro awo waffe nja kuba nkola ki
kakati munnange nga kukakyako bakama bange badde banneetaaga abaawo nnyina sebo communication ndi eno mu kibiro oyagala bankubireyo amasasi nga siroopa kati obagale tuli safe kabalina gwe bayita mulala kati mala kumanya nti Kigundi we yandeese abange mwangu weno mu kibira ne zijja wano noziraba kakati munnange kati ndi safe kati munnange Kiweewa amala okunkonectinga ekyo Naalu ansaga ku Nairo nga nsula ku kafoomu awo naŋŋamba yego Kiweewa gwe yampadde ti tofaayo enkya tugenda kukola practice wano ogenda kuba otukoleramu kakati obwongo bwesera manye ebintu by'omwana omuto aba akwata mangu nengo oli myaka emikaawo 14 ali nyina akanu 14 wali olya ndya 14 wali olya nali ndya naye ate muto wange naligera ku 10 neibawo anti nali ndya naye ng'olya buto bunno naligera ku mukaaga oyina abaana bano kakati munnange senga toyina enseno Kalambo jaka salamu bannange ebyokusaaga ate papa kyakenyonnyola ebulete byutakwatagana wanne okanyina mulamu baba nga sina kutazaamu senga okulya kwekuzaala senga mukulu wange ayinako ate kikatiriza kati ye amanya ati atali mukazi omanyi oti kati nze mukulu wange kakati munnange Kiweewa amala okunkonectinga enkeera bandi awo nga bateeseeko tulaaka ogenda kunyumiriza kati bayita omuyimbi omupya ekiro nasula njiya oluyimba baluyitanga mugwirana mu byokulya Kiweewa yali anjiyiriza akayimba eri katwakatandika muganda nge jaga kuva mu byokuzina wano nyimbe kati ampadde akayimba akayitanga abakuzi b'ebinnyo ambuza oyagala njiye kuki kati ewaffe wabangayo nga ekigambo bagamba akawala kali kankudde kati nga nyina ekyo ku mutima omwana omuto kyasookerwako okuba nakyo mu bugundi kyasookerwako okulowooza okuloopa akawala kankuula ffene zange ebikite kabalagala nga yenna tekalina kyekampa ate kaŋŋamba nenkawerekera wemala okukatuusa nange nenkagamperekera obitegeera ebyedda kakati namugamba waliwo omuwala eyankuula ankuula ebinnyo n'agamba kati abakuuzi nga njiya akayimba akampa abakuuzi b'ebinnyo ali kagamba nga kalege nze natandikira mulege nereero ntuuse okunyumya ate nenyina kamala lutoto nnyo omuziki nga guno gubakyamula naye nange nenyimba wamma sitera kusaagana nnyo bwetyo otegeera naye obusungu obundeese abawala mutukula ebinnyo nabatidde kati kwe natandikira kakati nga bwe nsirikamu awo mulina okukubamu ebidongo kati nzina mu practice awo mbidongo bakubeera ebidongo bwe bamala okugira nzinamu awo nsooka nenzina omuziki guli ogwaffe ogw'omukyalo gwe nvudde nagwo eri nenjulika kati ba Kizito Zaavuga ekibiina kye bandeeseemu kirimu sitayi Kizito Zaavuga ne bannalukwata ayina Katonda bazadde simanya biki muyambe biki oye mulimu gwe bayitanga Boogere yali ne Saala Boogere iyo gwe bayimbako Boogere jangu nkutumeko simanyi nze nsangamu omusajja yali alina omutwe munene nga gulinga ogwoyo naye nga naye nga Boogere ayiiya kati mwalimu omuvubuka omulala bamuyitanga Fred Nkambwe kati muwulya wa pasita ng'alina kulukuluba era yazinanga gwe ebyo byonna kati abikoppa ku nze bonna bonna nsanga sitayiro ezo bonna bonna ŋŋamba naye nensoka mbakuba omuziki mukama wange oli kasajja gwe basoose okwogerako nze nga simanyi nti ye boosi w'ekibiina ki
kati kasajja oyo bannange mujja kunnyamba mumperekereko olunaku olumu tugule seddume y'embuzi tugimuwe ate nno gyali ebuwambo akyaliyo bannange omusajja kati yalinga emikono gye ng'agikwata mabega bw'ati kati alaba nyimba bwe nayimba ne nefunula ne nkuba sama n'agamba bali ne baseka bonna kati Kizito Zavuga akunuukiriza ekigambo akiweereza boogere be balimu basita boogere tufunya ddiikuula namba 2 boogere ddiikuula namba 1 kati bafunye gwe namba 2 tufunye ddiikuula namba 2 kati ddiikuula simumanyi naye nensoka nensirika nengasanga ddiikuula ye waakabi kuno bampanye so banjereze mbunzina ng'ate bwe nnyimba kati kasajja yali ali mu kasonda bw'ati alengera practice bwetambula n'asiriikirya we yasiriikiramu n'enninda lizaatise eziddako oba banampe ekifo oba bangoba tidde ewammwe kyokoze ki naye ng'abali omwo abawalawala abakazi be nasangamu baseka muzeeyi n'agamba kasajja ndesaanizi naalu naye ayogera mpola oyo muwa omutto gw'omu maaso kati omutto gw'omu maaso sikitegedde kyategeezeza bali bonna ne basiriikirira ngenda okulya nga bawuunawuuna ko nalukwata n'agamba nakuba engalo banaye muwa obugalo omwana abakuba bose agambye bakuwa omutto gw'omu maaso ampa omutto gw'omu maaso kati mu bbaasi okuwa omutto gw'omu maaso oba wakabi olusobo ategeeza nti mu bbaasi si bulamu ntuule mu mutto gwa maaso oyo ye muyimbi bw'alina okuba konze kati nze nayimba eno stage yonna nenjefuga nenyimbira wano nemmalira eri nenjikubye nga wonna nzina bo bali bamanyira kuyimba buyimbi wano bajja katonda kano nga walukagga style ye osegeera kati abantu abakoppa nja kugamba abantu abakoppa abantu abasinga bagendera mu bye bakoppa gwe yakoppa bwafaanana naye enkoko eringa eyidde nange bampe sowaani tuli ku kiwano mumaliriza abakoppa kati abantu abakoppa kafeero yalinga azina nga towa ddoboozi naye ng'azinira oluusi wano wamu bwati kati bw'osanga abamu abaali bakoppya abantu kati nze ate saakoppa kiweewa naye yali mulalu wano mu kwekyanga n'okuleekaana ennyo byayimba bya ekintu kye speed kati nze ate speed esaagikoppa nze ndeeta ekirungo ekyange ekya disco nkiteeka mu ndongo kadongo kamu nzina nga bwe nnyimba bwe mmala bwe nzina kati kasajja ampadde ekifo okitegeera bwe nzina bwe mmala bwe nnyimba bwe mmala bwe nzina okitegedde mwana ebigambo muleke bikyusa mu Luganda ngambye bwe nnyimba bwe mmala bwe nzina ku stage kakati munnange ngate kibasanyula nasanga mu music ekyo ekintu nga bwe nkunyonyodde nti buli muyimbi yakoppa nti walukagga Mamuli Katumba bakoppa Kasfeero era bazinanga mazina gaki ga Kafeero yakoppa Sebatta era obalaba ba Mulindwa Vumbi nabo bagendera mu style ya Mulindwa Vumbi ya masuuti okitegeera ne kakati abaana abakoppa Walukagga era bagendera mu style ya Walukagga ya masuuti kuyimirira wamu banjuba okitegeera kati nze ekirungo ekyange najja na disco olwokuba nti disco gye nazinanga eri ogitadde mu kadongo kamu kati mwe njitega mu kadongo kamu ate nga nze kyanyumira mukama wange ampadde ekifo ne ntandika okuyimba ne ntandika okuyiyawa buyimba njizo mba ndi awo nga kasajja ngamba manya nalukwata ze mu safari gye twalaze agamba Abudu yambala tugenda ffenna e Kampala nengamba maama bwanakoze musango ki ate kati banzizaayo banno bo balekayo eri mbaleseeyo ne mugamba mami ate nakoze eki naga muzeeyi akwagala e Kampala ngamba kirabika bandoopye oba nakoze eki nenkwata akabaaga kange nenzirayo
mba nti twatuuka ku Nairo Kasajja n'agamba genda mu Sekabba. Waliwo omusajja bamuyitanga Sekabba ye producer. Sekabba jangu genda mu studio oyimbe buli kyoyina. Nze lwensooka okulinnya ku lutambi. Kati nyingira mu studio nyimba buli kiwewa buyampa olwo omuyimbi omutaaba ayina ennyimba omanyi nti obudde obwo nali mpezeza ennyimba 2 zoyiyiza nga naziyiza ddazi maze okufuna ekifo kati nyina kuyiiya kiro na misana nga ne wenkulaba gwe ng'ofuka ngamba ekisajja ekyafuse ku kkubo lwaki kuyiiyaayo oluyimba. Omusajja yakwata omwana ku kyalo ne bamukuba bamuyitanga simanyaani era namuyiiya kwolwo ne nduyimba abantu be banfuuwa ne nduyiiya nga balugamba abasajja mugwirana mu bintu by'okulya. Abakazi bakyagiridde abakazi balina otujulira kakati munnange kakati nedda nakuwadde n'omukono gumu naye muwala wange bw'anaalaba omusajja yeesenera agera kutya mugwirana mu byokulya anti kugamba obuyimba bwa dda bwe yasookerako kati anti wakiruze kubanga lugamba abasajja mugwirana mu byokulya kati abaana ne bagamba ku kye balabye n'olya enkoko nga tetunnaba kugira nga nabo we bali tebanatugamu. Kati wenjiyiye ennyimba nayimba ennyimba ezo zonna ne balondamu ennyimba 6 alubamu gye nasookako baagiyitanga Muyiga okunaaba. Muyiga okunaaba lwaki nayiiya gabe buli nze kye nalabangako nakiyimbanga nakwana akawala mu bidongo mu studio nayimba ennyimba nga 2 ne baŋŋamba oyinamu ennyimba 6 ebirala nga Kasajja ayogera mpola mpola naye ayogera mpola n'agamba wafunyemu ennyimba 6 ebisigadde tibiriiyo. Kati mu 6 nkozeyo ne bukulabo na waliwo omuwala era naye muwaddeyo obuyimba mu gurupu nalwo lugendeddeko. Kati Bakizito bano bampalanye bagamba ono kiki ekyamututte Kampala baali bategedde ensonga entutte kuba babimanyi. Kati munnange oluyimba olwo mba ennaku ziri 2 zalinga 2 ze namalayo mba nakakomawo bwe nti nga mmaze ennaku 3 eno mu ndongo teepu nagireseyo ennaku meka 2 nga mmaze okugikola naye nga nze sibagambye kibadde kintutte mba ndi awo ng'omuwala ajja nkoonako nali neebase mu kayumba eyo mu ndongo sooka ojja owulire oluyimba luli ku leediyo ne mbagamba twala eri naawe oluyimba lwange waluludde saagala kubalaga nti nagenze ku likodinga. Kati bawulya Muyiga okunaaba ate ke kayimba kennyimba ku stage nakali akabakozi b'ebinnyo Mulindo Muwonga alukubye ku sita balukubye mpulira buli wenkyusa leediyo banange omwana ngaakana kayimbye bulungi oba keekaani tebannantegeera yiize natembeerako teepu yange nga ngitembeya nze kennyini nze nzitembeya naye nga bagamba omwana ono najja kuyimba bulungi ono naye tebamanyi nzaazitembeya nga nkutte ne leediyo. Ati munnange omuwala naŋŋamba oluyimba luno lwennyini lw'oyimba naye nduwuliriza nga lwange nasanyuka ne ŋŋamba maama nyimba ku leediyo z'ensi. Kati nkomawo ŋŋamba maama Nalukwata akomyewo aŋŋamba mugamba maama tugende ffenna e Kampala none ku teepu yange nga njijja ku Nairo mba ndi mu takisi nga mpulira Mulindwa Muwonga agamba oluyimba olwo lwa mwana akyali muto nnyo yavudde mu kyalo eyo omwana yazze n'ebigambo tetubitegeera ne maama bikuba bannakazadde b'eggwanga Muyiga okunaaba abakazi oba yafunyaani omukyafu. So nze buli obuwala natuuka nga ndaba abantu nali smart ndaba buwala bunkwana bukyafu otegeera ne mbuyiyamu oluyimba Muyiga okunaaba. Kati nenjija ne mugamba Muzeeyi Kasajja naye nga mpulidde balwogerako bubi ku leediyo olwo ntuuse wali wa mukama wange yafulumizza teepu naye nga mpulira buli muntu agamba mpayo awo teepu 10 olwo Kasajja nga netuulaawo nentuulaawo netunyumyamu bye twanyumya ne mugamba naye mpulidde balwogerako bubi ku leediyo oluyimba lwange koye ani alwogedde omusajja simala muyita Mulindwa Muwonge agambye mbu navumye bannakazadde ga naŋŋamba
owulidde boogera ku nze ne mugaa kati gwe gwe boogeddeko gwe amaanyi yongera oyiye ebyo ne nga nyongere njiye ebyo nti ngenda ne mbakuba ebbeere obuli bunyuma oli mu bbeere nkamanya wakalaba okamanyiwa obulamu bunyuma oli n'ekyana buliri bunyuma oli mu bbeere ne bwoba mupeo gwe togiwulira kati lwaki nakuba ebbeere nakuba ebbeere nga lijja mu kikeesa ne ngamba muzeeyi yaŋŋambye ennyimba ebyo ebyabakazi otegeera kati nduleeta nsanga gundi muganjagala osokote ekikeesa kinyuma oli bwereere kyetubazinanga ndeese disco kyekiri kyedagala naleeta disco mu kadonkamu kati obuliri bunyuma oli mu bbeere nabwoba mupeo gwe togiwulira abafumbo mumudigidde muli muti olonjozaayoza abafumbo muno mbawaane kubanga luli nagambye mwige okunaaba ne balwogerako nenga kati kambagiregire mbakomyewo tutambulire awo kati nduleeta olutambi mbaako bano ba Abetex waliwo omusajja Katongole abo bachairman Katongole mbawaako awo buteepu babumpadde nga bateekamu awo bawulire kati omuvubuka avubuka oba oyina ekiroboozi kinenenenemu owuliri bunyuma nga banga gwe waluyimbye ng'eddoboozi lya muntu mukulu konze yenze bipya naye biyinza okukola tomanya olwo bakatongole boogera biyinza okukola tomanya naye sitayiro mpya yali mu kino kamucapu mu kunyumira okwo baabiwulira yali mu kano kamucapu akembalala kati mu kunyumira okwo endongo ekuba sipiika baziwulira kati ntandika okugamba Abetex munampaako nnyembeke nakivubu kati Katumba ye liida yali liida abatakusimbye tolinnya ku stage yayina engato nga musonso ekikalu naŋŋamba ng'ebyo biyimbirani ebyekisiru yalwawo okunjagala oyo omusajja obaali mu meeting eruka yaawo nawanika omukono ngamba ogenda kwogera kinga mmaze ate olwo yali akuba Silver Kyagulanyi MP kulwe ng'atamulanga ki mpi etabwa ate yava kunze anti Katumba yalwawo okunjagala n'okuntegeera ate nantegeera nanjagala nnyo nakati Katumba amala okunjerega banyima stage kati nze neekaka ngamba jakgenda kati engeri gye nali mukwano gwa Kiwewa Mmanyi muwulira naye bamulangayo kati nze nali ntutte Baakalayini Nakivubo ate nga Baakalayini gye bapangisizza nze nali mujagujagu kyosookerako keeko kange n'enkoggo nagambe ndi ebifi bibiri enkoggo eriko entwingiri teekamu kyoteeseemu ekyo mpozi abantu abatulaba bakimanye mu kulive nti wano ku kyoto omuntu asobola okwegera mwene emiwogo tegeza abantu bonna twali ng'otambula kyeyagala okusaposalinga ku ppana eno jangu emmeeza kyolaba ekibuzeemu era fomodyeri MC eno programu mpya tebangawo abakopa banguwe abakopa mwanguwe eno programu mpya leero tukutte wano oguddako ojja twesanga tuli mu byabufuzi olulala tusange nga tituli naani so genda maaso byokya kaakati tukobye kuki ku teepu tugenze Nakivubo waliyo ekivulu Kafeero ne oba naani mbwani asinga eyasooka okuleeta ekigambo ani asinga bw'obadde okimanye nti ekyo ekigambo kyali kya Kafeero ne basudde Kafeero ne Sebatta kuba Kafeero yali naani naye nga nze njukira ekivulu baali bakiyita ani asinga ntuula kaakati tolya
kati nze eyaleeta ekigambo ani asinga baali bamuyita Tone Sempijja Owekigangazi yategeka ekivulu Tone Sempijja omuntu eyategeka ekivulu ani asinga ne kijjula ewankulukuku n'atalyako ku ssente ze n'agenda okudda engulu nga wayiseewo emyezi 2 nga n'abaalya ssente ze tabamanyi ng'obwongo bwasiimuuka takyajjukira nti yali ategese ekivulu ani asinga ng'ategese kamiliyoni n'abalala bonna awo ng'agamba abayimbi ani asinga mbuuza sitooli yajja etya Tone Sempijja yalina muganzi we nga wa traffic yamuwanga ssente omukazi oyo mujjukira bulungi kuba oli alinga muganda wange kati Tone Sempijja waliwo sitooli gye saagala mwogerako Tone Sempijja sijja gimwogerako entabwe kwe yava okubonyaabonya Tone Sempijja omukyala yamubonyaabonya yakuba amalalo kiwoko oyo abyogedde yakuba amalalo g'abazadde be kiwoko obyogedde naye sijja kubikaatiza kuba nze naliwo ngende mu maaso Tone Sempijja akola ekivvulu ekyo bwe yagenda ndowooza omusawo yamulimba n'agenda mu kyalo twagenda ffenna mperekera akaabudo tuddeyo mu kyalo agenze naye ndowooza omusajja engeri gy'ategese ekivvulu ayagala kukola ki kiboominge tuddeyo ku bazadde alimeku ku bijja yavaayo abiridde kibooko ebijja ng'abikubira n'entambula ne mugaa Tone Sempijja alabika aliko ekikyamu ensooka muviira Tone Sempijja waakomawo ng'ekivulu kyankya mu kwetala ennyo muwaasiwaasi yeetala ali ku booda booda essimu yange eriwa waliwo eno eriwa njagala eyo si yange njagala byenjogera nga mbibalaga anti nze nyina data wa buli muntu gwe nnyambye mu nsi kabeere liri pazo naye wamuyambako yinze namulonda nga agudde eri mutoya ne tipi ye eggulu nze nabagamba omusajja wuuno mulesa afa bwe yajja n'aŋŋamba yiyanga w'osobola tufuna ambulance etwalaani liri pazo mu ddwaliro esiwani eriwo anti nze nnyina byonna ebyokulwalako buli kimu nalinga mbirikodinga kati gwe njogerako ono Tone Sempijja omulaba eryo lyeggumba lye ndikutte yali abadde kyawo nga likutuse bino ebifaa byennyina byadda tekingemu kati wano lino litalaga buli mwezi eggumba ne baddamu ne bamenya buto ne basalawo ne bazzaayo payipu mulimu payipu munda omwo yenna ajjudde byuma ne mu magulu kati Tone Sempijja booda emukuba ng'ekivvulu ba Abetex bonna bagera kuba bayambi be booda yamukuba obwongo okudda engulu nti yagudde ku accident emyezi egi sinafuna okugatta amagumba ago gonna yamala emyezi emeka mukyali nange oba muli ku bifu tuwulira andyewo naye nesinga n'amazzi g'abakazi gaali gagenda genda maaso kuba oli agambye amazzi gakomyewo onoonya musuwa ku bbina mulinde ku kyoto okera ku makya okunyenyama ono ng'agamba amazzi gagenze kati owaabira bakola ku by'amazzi lwasuwegi baani obadde okyagenda mu maaso leeta capati kakati munaye Tone Sempijja ekivulu baali bakiyita ani asinga yadda engulu nga waliyo emyezi egi yamala ku kitanda nga takyajjukira nti yali akoze ekivulu ani yali ku mulyango kati tayito agimubbako Abetex be basolooza Abetex watandikira nno yasolooza kivulu ekyo
kakati ategeka ekirala ennakivubo kye mbadde njogerako emirimu nze sirina mulimu gwe simanyi mu ndongo gyonna ogimanyi anti nkugambye bwe nagwa wali ewakiweewa mu budde bwe namala nabo omusajja Bernard yantendeka okwayalinga ebyuma nenjiga n'okkuba eŋŋoma zize njogerako kati bagenda banoonya omukubi w'eŋŋoma banoonya baakalayini nga nze nnyina baakalayini ya piikingi eya muzeeyi Kasajja Kasajja and Sons ntwala nyabo era olumala genda n'oyo nze nkutadde ntwala baakalayini mbe wayalinga ebya baakalayini bimala okugira okuyitamu bamamuli balimba ekinyegenyege kinkwata nnyina akayimba kange kali keggambye abakazi muyiga okukola ki okunaaba tukola olukwe ne madamu ani mama Nyabitaka bwe nta microphone ng'ogikwata olwo omusajja gwe bayita Sekidde yali yankubirako amanyi akayimba kange sitole gye nnyimewe neba ya bulimbo ojja babuuza abo bonna bakyazeemu nti abuli yatuwaayo ku sitole bwete amuliwe yamugobanga ku stage oli yanjiganya mama Nyabitaka ata microphone njibuukira muyiga okunaaba endulu evuga ani ammanyi badongo be baba bakumanya apo coming yewe wekyanga abantu bayinza okugamba kajja kuyimba senga amazima goyina ali screen agayina anti abantu butakkiriza muri katumba yakujja ku stage uliriza nakayimba ebigambo muyiga okunaaba oba yawatukawo kabiyimbi yali ekikiro yako nakivuba ajjudde abayaze kulaba abantu abanayimba abatuufu nange mbagaye bayiga okunaaba naye oluyimba lwali lwakubye ku rediyo Uganda CBS erukubye Uganda erukubye abantu balumanyi bwe natandika abantu bakuba akalulu naye balinda okulaba omwana agenda okukola ki okuyimba ati ndi wano ku stage nene abagambye ntuuse nsowaddeyo temwetawaanya saagala asituka benyimba bemuka break awo sirikawo sirise Wasekidde yagambye nti buli kintu bakikubira wano nansi nankwata nanja ku microphone yankola ati nansindika ntalantuka waliwo obudaala buno obwa stage nengwa wansi eyo nakaaba nenkaaba Nabitaka namugamba mwana oyo nno ntakabya amaziga ga bwereere oyo omwana ajja kuyimba agamba ajja kuyimba kuba ayagala naye tomusukuma bwotyo oyo omwana ayinza okutuuka nakukozesa ekigambo ekyo ndoza kyamufuukira okubeera nga wekyali kyali bwe kityo era bwe kyajja igowagala baasi eya faamu ng'olwo gwe nnyina okukozesa jjagala efaamu tomulaba nga yagala faamu kyenkulaga lwaki nkireese nti omuntu oluusi abayimbi bano mubalaba olaba ng'omuyimbi nga upcoming ayimba muwe chansi ye tomalaga mukasuka so omanye embuuzi papa teggwayo naye basobola bayo bategeeza abalabi olidde ekyoto nabbye bibiri lya yogera tubategeeza nti tugenda kubanga tuweza programu eno era nga programu eno twagala tutandika okuwa abantu ebimuli byabwe ng'obudde bukyali Jembe yagiyiza n'agiyita naye katusabe nnyo nammwe abalabi nga mutulaba tuwangaale naye kuba natidde dda tujja kutuuka mu maaso tumunoonye nga tetukyamulaba kuba kino si kyasoose ani Jemba atandika ebintu ani nze twayiyaako omulamwa nadduka nga tugenda kukola ku Forest Park n'ekifo ne bakituwa nga tugenda kukola show z'abayimbi naye nga buli faani w'omuyimbi ogula t-shirt y'okuyingira
Etuwandika proposal nziramu okumulya nga atayiza abaana bafuna sirimu mu nsobi. Twali ffenna. Ng'ekivvula tekiri ntebe. Emmotoka y'abasirimu ne yagikuba mwa. Agati tumalirize ekyo nenga tugende kino. Kati nziramu okumulaba ate nga tulina kya nambo kibiina kya Honorable Agabudde ate emitiyana. So kati kino tusabe bane mutusabire okubanga tusobola okubanga tutambula naye kubanga ye naye nga nja kubategeeza nti tujja kufunayo olunaku lwa leero papa tukutte bukwati ne tugenda kubusaba. Maybe ndoza weekend eddako tunala kutandika kugamba tunala kutandika kuba yakolako ekibiina tunala kutandika yadde n'omulundi n'ogumu so yabimalayo so twala kubategeeza tugenda kubasiibulira wano naye ng'enkoko tugiridde abakopa musobola okutandikira no ffe tuyiyiza next Sunday bakeere mukeere nnyo tomanya tuyinza omalayo emboozi naye nga basponsor tubagalira ddala mweyongere obungi ekyokubiri bwe tuba tukuliridde bulungi akakoko babigyeko dda wabigyeko dda babigyeko dda yeso